Oluvannyuma lw'ebigambo ebingi olunaku olwaleero omuyimbi Jose Chameleon ate akikoledde ddala agenze maka ga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi n'akiriyalinga mmwe ababadde bayoza mbu ate Chameleon teyabuuzizza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bw'ate Chameleon teyakoze eki twongera obajjukiza nti Jose Chameleon abaswazizza bw'agenze ne respect ennyingi mu maaso ga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wali maka ga Fake State House Magere. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi asiimye nnyo okukyala kwa Jose Chameleon mu maka ge era n'obwetuwaze omuyimbi Jose Chameleon bw'agenze nabo banange butuwa ebyokwiga bingi. Tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala Jose Chameleon webale Kyagulanyi Ssentamu babita Chameleon teyabuuza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi manyanga yamwesambye manyanga biki munange bonna kati ebigambo bibakalidde ku mimwa basamayasama nnyo bye batamanyi naye kakati Jose Chameleon byonna abibakaliza ku mimwa. Tusanyuse nnyo kulaba maka ga president naye ekyusaamu batugamba nti oli musajja wankwekwe mbu oliira mu lulime ne mu luzise kwegamba toteredde bulungi naye tusuubira nti ojja kutereera mpola ffe tumanyi nti ojja kutereera naye nga byebyo baganda bange embeera bwetyo bweri. Omuyimbi Jose Chameleon akyaddeko wali ku State House Entebbe State House Magere State House Magere era libadde essanyu jjereere. Tusanyusa nnyo okulaba Joseph Mayanja mu maka g'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi webale kusuulayo mwoyo webale kutambula webale kugendayo n'omubuuzaako webale kubikka mimwa gy'abangi abadde batandise okubyogera nga olw'okuba balina ebigendererwa byabwe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellence the elected President of Uganda awulira nga musanyufu okuba nga ozze ate n'obawuubirako ku lubu lw'ekigere omukwano ogwo gutambule era omukwano ogwo guwangaale paka. Tumanyi nti ebintu oluusi tebiba byangu, oluusi bituzitowereramu era oluusi bitukaluubiriza wamu naye tubeera wamu ne tukwasaganyiza wamu ne tutambulira wamu munange tufunamu obyokunona kaffe bwe kutadde era we tusimbye n'akakundi ate nga tusuubira birungi byereere era nga tusuubira buwanguzi bwokka. So tuli basanyufu nnyo okuba nga twegattiddwako abantu ab'enjawulo okujja okubeerako naffe ate n'okutambulako naffe. Uganda eyawamu ye Uganda etambula. So baganda baffe mikwano gyaffe tetuggwa mu maanyi ga buntu obutonotono tumanye nti waliwo ekinene ekitulinze era ekitutwala mu maaso. Tusuubira nti tujja kuba bawanguzi era obuwanguzi bwabwe tujja tambula nabo. Tweyanza nnyo His Excellence respect gy'otutte ewa mukwano waffe Joseph Mayanja. Ate n'ekajja kutuuka His Excellence the President Robert Ssentamu kizibu nnyo okusanga ekifaananyi ekitono ng'ate kitudde mu fuleemu ennene. Ekifaananyi ekitono era kirina kutuula mu fuleemu ekifiitingamu obulungi. Kakati nga kiba kyakwewuunya nnyo okusanga ekifaananyi ekitono ng'ate kitudde mu fuleemu nnene. Actually tekyali kyakwewuunya kubanga tekyaliyo. So King Saho oyo nga yakajja nze yannyiirizaawo saamwagala. Kuba nayagala ntunule ku muntu eyeeyita King oba gwe bayita King agenda okuvaayo mu mulabeko gwe bayita King. Wallahi yammalamu amaanyi. Natunuulira omuntu gwe bayita King nga yenna essaati zikunjubusa ebitogi. Natunuulira omuntu gwe bayita King ng'empala azikubye ebiraka. Natunuulira omuntu gwe bayita King nga yenna musiiwufu alinga olubuuya. Natunuulira omuntu gwe bayita King ng'enviiri zimususumadde zonna zimyukiridde naye nga tezimyukiridde ttinti zimyukiridde enfuufu. Natunuulira omuntu gwe bayita King nga yenna ekigatto kirimu ebituli n'okuwunya kiwunya olw'ensonga kye kyokka kye yali atambuliramu. Ne ŋŋamba ono ng'aba akedde okweyita King.
Basebatta bagenda okwekokerako amannya nti road nga bamaze gundirawo ngera bakakasizza abantu okumala emyaka egisoba ne mu 10 nti endongo bagitegeerera ddala bulungi nnyo. Kafeero okufuna ekitiibwa ky'obwa Prince yali amaze okugundirawo naye ono ye nga tannafulumyayo yadde na hiti n'emu neyeeyita kingi. Ne ŋŋamba amalala gakulembera ekiko ono amalala agakedde nnyo kubanga ne tayito gye yeewadde nene nnyo ku ye. Yensonga lwaki ntandise nkugamba nti ekifaananyi ekitono tebakiteeka mu fuleemu nnene. Naye olunaku olwaleero ssebo King Saha ampuruvinze nti ye kingi w'omuziki. Bino byonna bireetebwa ki? Kwekkiririzaamu. Bw'oloota ekintu ekinene era ogoba kinene. Bw'oloota ekintu ekitono era ofuna kitono olumala okukituukako nga gwe omutima gw'owulira guli contented. Bavubuka bannange, tulootenga ebintu ebinene. Buli lw'oloota ekintu ekinene olwaddaaki n'okituukako kubanga gy'okoma kiroota gy'okoma okukigoba. Imagine King Saha yekkiririzaamu from day one nga tewali yamukkiririzaamu. Nze era bwe nawulira erinnya King obusungu bwankwatirawo ne ŋŋamba ono King ki? Ono King ki? Mulabe bw'atunula yenna yengereredde nga buno bwana bw'enjala. Yenna asiiwuse ng'olubuuya. Yenna ne bw'omukwatako agagambuka alinga ng'olugavi. Tamanyi na bbeeyi ya kizigo naye mbu yeeyita King. Kumbe ye King Saha yekkiririzaamu from day one. Ekyo ky'oliba ng'omaze okukulaakulana oyina okutandika okyeteekerateekera ng'oli mwavu kubanga kye kigenda okukulaakulanya. Tolindanga kuba mugagga okweteekako ebitiibwa by'oyagala okufuuka ng'oli mugagga. Bw'oba olira olina ekirooto ky'okubeera MP tandikirawo kyeyita MP Butambala. Bw'oba owulira olina ekirooto ky'okubeerako kansala tandika kyeyita kansala w'omukirokola Mabanda Butambala. Bw'oba olina ekirooto ky'owulira nti oyagala kubeera superstar tandikirawo okweyita superstar. Bw'oba owulira oyagala kubeera muzannyi wa mupiira tandikirawo okweyita Ronaldinho oba Ronaldo obaani. Kigenda kukuwaliriza okugoba ekirooto ky'abavubuka. Twekkiririzeemu. Ebirooto binene nnyo kwaba abeebafu naye ebirooto bitono nnyo kuba bigoba. Fe abangoŋŋanga King Saha nga yakajja nti laba nnono olubuuya mbu lweyise King baddayi erinnya King lirabye nnyo. Olwaleero atupuruvinze nti essaawa eno kabaka wa muziki kubanga tukkirize tugaane nti mweno era ya Big 3 omwana oyo Mukama abadde amusaasidde n'agisala n'agiyingira. Nti essaawa eno singa olanga Baby Cool n'alemererwa okujja omanya ebivulu tubibala tuti. Waliwo kye tuyita okubala ekivulu. Nti singa mpangisa David Lutalo ono gwe baagobye ku stage ku show ya King Saha ne mulanga ne ku ssaawa esembayo n'aŋŋamba nti sigenda kusobola kujja ani asobola okumuggala. Kakati singa olanga Baby Cool ku ssaawa esembayo n'atasobola kujja okimanyi nti King Saha atuuse okumuggala. Singa olanga Dr. Jose Chameleon njogera mu Uganda soogerera walala ku ssaawa esembayo n'afunamu obuzibu okimanyi nti King Saha asobola okumuggala. Kitegeeza ki? Nti obunyiikivu n'obutasuula ddamula eddamula lyali linnya lya bwa King wallahi asobodde okutuukako mu luubu lw'abasajja ab'amaanyi. N'enkubiriza abavubuka bange nti mwekkiririzeemu mujja kutuuka ku birooto byammwe n'ebyo bye mulabanga ebinene. Omuntu omunafu y'ataloota. Omuntu ow'amaanyi era omumalirivu era omukozi y'oyo aloota. Otherwise njagala okubakulisaayo mwenna abayetabye mu show ya King Saha. Mwebale kugenda kumuwagira, mwebale kumulaga mukwano, mwajjuza Africana n'esaba amazzi. Ako nno kabonero kasimbalala nti music industry etandise okweyubula. Nti music industry yatuukako time ng'etambulira ku ba Big 3. Nga ba Big 3 awo bataba mu kivulu kyo tekiyinza kukola. Ng'oyinza otya okukola enkuuko omutali Chameleon Bebe Cool Bobi Wine. Ng'oyinza otya okukola ekivulu ne kibeera successful nga tolanze Chameleon Bebe Cool Bobi Wine. But olunaku olwaleero music industry eyonsa. Manyi music industry eyonsa. Music industry yayonseza abasatu bano okumala akabanga. Naye neetuuka n'ebagamba muve ku mabeere. Waliwo n'abaana abalala
abaagala okuyonka. It's a big achievement to music industry. The music industry tekyatambulira kuba individuals. Tera mukama ne bwabajjuludde bano ba individuals abasatu yo music industry esobola okugenda kubanga emaze okufuna replacement zaabwe. Bayinza obutabeera baakabi nga bali naye ate basobola okutambuza ekintu paka lwe bafuuka abaakabi nga bali sinakindi ne babayitako kubanga music industry toyinza kungamba nti today emisinga mwami bebe kulusali olowooza amala bbanga ki nga tagiweerezza era amala bbanga ki nga tayimbidde bantu baayo okakasa ekyasobola okumusubwa. So mukulikireyo nnyo nnyini ddala. Mwebale kwaniriza mukulembeze wa ggwanga His Excellency Bobi Wine the 10th mwamulaze omukwano ekivvulu kyabadde already kimaze okujjuza ng'enduulu evuga nayimba naye ate His Excellency Bobi Wine bwe yayingidde wallahi nakuba climax enduulu neesaanikira nze nabadde wano online nga ngoberera buli kimu enduulu neesaanikira ekitundu nafaananya abalowooza nti baakabi bali international abatanaaba kuba waliwo ababaddewo bayidi Kenzo bampangudde awadi yabafaananyizza abatanaaba wabaddewo musanyuko eyita omusawo w'omuziki Dr. Jose Chameleon abantu tebamufiirinze bulungi by the way baakabi Chameleon tomunyoma kayimba Eddie Kenzo tomunyoma naye wakabi mu ngeri naye president wa America singa atuuka mu Uganda wa Uganda afaanana atanaaba kyekyo nno kyentegeeza nti oba ngambe engo akayana kanene naye ate empologoma bweyimirira ekafaananya akakovu Ochegero bachengeza kukugamba. So ye His Excellency Bobi Wine kasitatuuka mu kifo bwati wallahi ugowe naliwo ofaana n'atanaaba kyovula bolusi bamuwalana abamusinga ng'enduulu kakati munnange yagikubisaamu oba mirundi emeka abalowooza nga nti balina zaawadi tebakirowoozaako balina kye bataalowoozaako nti Bobi Wine from day one teyalowoolezaako mu awards. Bobi Wine ekintu kye bayita award ye yakitegeera mu ngeri ndala nnyo nti bw'otegeka ekivulu ebusaabala abantu ne bajja neeye ba award ate teri yesinga award eyo kubanga singa ofa n'ogenda mu ntaana abaana bo tebagenda kwepakira mu award gye wawangula mu America gye wawangula mu Kola award gye wawangula mu Afrima gye wawangula wa tebagenda gyepakiramu bagyebakemu wabula bw'otegeka ekivulu abantu ne bajja n'ofuna ssente ogenda zimbamu ennyumba ez'abapangisa amaka ate bisinga awadi omugaso kubanga awadi kirawuli kati Bobi Wine teyalwanirirako ku awards akafuba kabadde kanfuukidde akafuba nga nina okusooka okupoozinga video ninga obaani yandoga bannange kakati okuzzaako mu kivulu kya King Saha Bobi Wine yaleese obulamu mu kivulu kya King Saha yaleese vibe mu kivulu kya King Saha ngero jeko King Saha perform omukulu His Excellency Bobi Wine ye yabadde entertainer omukulu Bobi Wine ye muntu akyasoose oku entertaining abantu mu kivulu nga tayogedde kigambo na kimu nga tayimbye luyimba na lumu naye just bantu mulabako MC n'agamba nti president wuuyo atuuse enduulu yassa abantu ne bawulira nti ssente zaabwe waakiri ziweddeyo kasita balabye omugolo omukulu King Saha ne balaba ne president waabwe nga bawulira abasasudde table abasasudde VIP bonna baweddeyo tebalina kye bababanja okusinziira ku bye nalabye mu kivulu kya King Saha kyankulubeesezza ne kinzizaako emabega ng'abaana bano batandika abasatu myaka gy'enkumi ebbiri ng'abavubuka abasatu batandika okuyingira ebidongo
buli omu yajja alina ebirooto bye. Bebe Cool, Mami Bebe Cool Sally yajja ayagala kubeera international artist. Jose Chameleon yajja ayagala kufugaza East Africa. Kyokka weewuunyi ye Bobi Wine ng'ayagala kukoma mu Uganda era kyekyali ekiro. Mulabako MC n'agamba buli omu yajja alina ebirooto bye. Bebe Cool, Mami Bebe Cool Sally yajja ayagala kubeera international artist. Jose Chameleon yajja ayagala kufugaza East Africa. Kyokka weewuunyi ye Bobi Wine ng'ayagala kukoma mu Uganda era kyekyali ekiro. Mu birooto bya Bobi Wine temwalimu kubuuka yadde ensalo okugenda ke TZ. Nga Bobi Wine ne waba afunye omukisa okugenda okuyimbako e Bulaaya aba agenze kuyimbira bannayuganda baliyo. Kyokka nga ye Jose Chameleon bw'agenda e Kenya aba agenze kukubira bannakenya. Bw'agenda e Dar es Salaam aba agenze kukubira Batanzania. Bw'agenda e Dodoma aba agenze kukubira Bakongo. Bw'agende wa aba agenze kukubira baayo. Ye Bobi Wine amakanda yasalawo agasimbe mu Uganda. Kubanga Bobi Wine bwe yali atandika ye yakimanya nti nze ndi muti gwa mutuba. Omuti gw'omutuba ne bw'onaaguleka gubeere n'amatabi gatya naye nga tonywezezza mirandira gyagwo, wallahi ya Mungu tegugenda kusobola kuyimirira. Amaanyi g'omuti tegugali mu nduli, tegugali mu matabi, wabula gugali mu mirandira. Ye His Excellency Bobi Wine omuvubuka oyo ye yasalawo amatize Uganda, amatize wansaawo, akubewo nnyawo. Bwe wanaamala okunywera ennyo wagenda kukola amatabi amalala nga buli kimu kyekola kyokka. Bwe weetegereza abavubuka abo abasatu eyalinamu ekirooto ekinafu yali Bobi Wine. Era nga mu bonna ye Fala, ng'era bamutwala nti ye Fala. Wano nno we njagala okukubiririza abavubuka. Bwe mubeeranga mu kabinja kammwe beera Fala. Naye ng'ate mu bwongo obwo gwe mugezi. Ebirooto bigoberenga nnyo mu bwongo okusinga. Tobigoberanga mu bigambo. Bigoberenga mu bwongo ne mu bikolwa. Tobigoberanga mu bigambo. Ate era bw'obeera Fala mu kabinja kammwe kkiriza ekyokubeera Fala. Kubanga bw'onaabalaga nti oli mugezi ng'ate oli Fala, oluvannyuma lw'okulemererwa ogenda kufuuka ekyokusekererwa. Naye ate bw'osigala ng'oli Fala, oluvannyuma lw'okuwangula abeeyita abagezi balifuuka bafala. Mu kabinja k'abavubuka abasatu eyali Fala olwaleero oba gwe balabanga Fala olunaku olwaleero ku ye nabo ani Fala. Era bwe bamutunuulira tebakimanya nti bo be bafala ye yali omugezi. Nkimanyi tebayinza kikugamba, naye mu mitima gyabwe bakimanyi nti omuvubuka yabasinga obwongo. Kubanga bwe baali bajja baalulunkanira ebinene bye batamanyi, oba baalulunkanira eggulu lye batamanyi, ne baleka ensi gye bategeera obulungi. Bobi Wine yasalawo okusooka okuvuba kino kyalabako. Then after
alituuka ate bali gye bayayaanira okutuuka nga talina na kyataddemu ng'ebintu byonna byekola byokka. Bwe baali batandika okuyimba nga bwe ggambye nti buli omu yalina ebirooto bye, y'ensonga lwaki Bebe Cool yayimbanga Buju Banton, kubanga yali ayagala kubeera international. Joseph Mayanja yayimbanga ye, sijja kugamba nti alina gwe yakoppa, talina gwe yakoppa. Akavubuka ako kali so talented, not just even talented but multi-talented. Naye yayimbanga ye n'asalako East Africa. Kyokka ate weewunye ye Bobi Wine yayimbanga Basudde, kubanga yamanya nti nze njagala kubeera loko, nina okwogera kubiri ku loko, nyanamye ebiri ku loko, ng'era kyonna kyasanze eyo gyayitidde. Mwana tutakirekayo nga Basudde bwe yali. Basudde yasanga ng'eyo emboozi ku malwa ne ku mweso, najja n'azituulamu n'aziyimba n'ayambala character n'akulaga nti kyatuuka ku ye. Then Bobi Wine najja amukoppa n'agamba ali wasande weebuti obukubanga bwatonyiguluza ali alagawa. Eyo yali emboozi yali mu bantu, titugambire ku Jennifer atususseeko. Kati oyo Bobi Wine era ng'ayita mu kubeera loko yasalawo okurepresentinga abantu abali loko. Laba abantu abali loko bwe bamutembese ne bamuwanika waggulu mu bbanga mubire. Kakati bali abayayaaniranga okugenda mu Amerika bakubire eyo. Essaawa eno wenjogerera beewunya omusajja agendayo ku invitation nga tagenze na kuyimbira ssente, naye ng'abeeri be bamuyayaanira waakiri ajja abayimbiremu. Omusajja yalabikanga ali loko mu kunyweza loko ye. Eyo loko ye yamufulumisizza documentary namba eri ku mutindo gw'ensi yonna ye gwe balaba. Oyo His Excellency Bobi Wine n'enkubiriza omuvubuka. Ekyo ky'olabanga ekitono ky'oyina abangi kye banyooma, ate oyinza okwesanga nga mwe muli amaanyi go. Togobanga by'otaakwate, teweetikkanga ebinaakuyinga. Kino ky'otandise nakyo ekitono kigenda kwandaala singa onaakikwata bulungi, singa onaakikuuma bulungi, kigenda kugejja n'okusinga ate kiri ekinene kye wali walootako. Manyi obulamu buno bulinganga nsigo ya birime. Ensigo osiga kilo y'ebijanjaalo emu n'ogyerekereza naye n'otandika n'eyo ogasijja girya kantandike n'eno n'evaamu omusiri okukola ekkutiya y'ebijanjaalo. Kitegeeza nti kino ekitono ky'olina abandi kye banyooma kisobola okukuzaalira ekinene. Eyali local artist mu bonna essaawa eno ate bonna bw'abatuukako abeerowooza nti bali international yabafaananya abatanaaba, naye bagenda mu bivulu bo n'okuyimba ne bayimba. They cannot be recognized. Kati Bobi Wine ne bwajja n'atuulako butuuzi mu shoyo, owulira ng'agiwadde obulamu, owulira ng'agiwadde vibe, kyokka nga kye kikonyogo kye baanyooma mu kukikasuka ate kye kikomyewo n'ebirimba. Wano nno Omuganda wagambira nti mmwanyi gye weesiga webale nnyo Omuganda waffe yeekola etongwa ate n'okusomesa eggwanga okwo. Tubabuulire, tubategeeze bamanye ensobi zaabwe era beetunulemu bwe kiba kisoboka. Batunuliremu ebyo ebikyamu bye bakoze Bannayuganda, bafunemu ekyokuyiga ate era babeeko kye bakola, kubanga this is Uganda for Ugandans. Tewali agenda kutambulira mu nkwawa za Museveni olw'okuba ye yajja ne mission ye ey'okutta n'okusaanyawo Bannayuganda. Tubasaba Bannayuganda mwenna amaloboozi gammwe gabeere waggulu, tugaraisinge, tulaga abasajja bano nti ebintu bye batukola, ebikolobero ebingi bye batukoze naffe tubimanyi ate naffe tusobola okubibakola.
balowooza nti bo Mukama yabayisaawo nnyo era buli kimu kyabwe kyaterera. Twongera obbajjukiza nti ne Uganda yaffe ffenna nga bannayuganda tebangako ya Museveni muntu omu awamu n'akabinja ke. So tulina otutambulira wamu okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe n'okulaba nga twetunulamu tutereeze byonna ebyasoba.